olaba otyo omuntu aba anjina omusango gwazizza ng'ozze n'oyimba copyright byonna biba bitwalidde wamu? Kisinziira poza okuwabulamu bano kukaidinga munnamateeka wa kusaidi yeyaffe endala talabise nga ategedde bulungi oluusi ekyatuleese wano kuba twawandiika ebbaluwa emaze mu saturation okumala ennaku 21 omukulu Alex Muhangi teyagirespondingako so naffe netutekinga measures naye ekituusewo mu kooti tufunyeemuko okutaataganyizibwa nti munnamateeka oluusi bwe yakozesezza munnaffe alabise nga tategedde bulungi kyatuleese wano kuba okusinziira ku ngeri gye twawaabamu we are not claiming copyright but we are claiming a neighboring right so walina okudrawinga between a copyright and a neighboring right. Kati tuyambeko twawulire copyright neighboring right bye bikyawo. Neighboring right ye mukwano gwa copyright oba that is the right that is annexed near a copyright nti copyright ekwata nnyo ku muwandiisi oba ku muyiiya wabula omuntu yenna bw'avaayo na performing ekibeera kiyiyiziddwa afuuka performer era aba alina right in the performance of whatsoever performance he has made. Bino ebintu tetubijja bujja mu bbanga tetusuubira bisuubire tugobererwa amateeka tulina etteeka lya copyright ne neighboring rights act erya 26 naye nga lyateekebwa mu red volume kati liri cap 222 so okusinziira ku tteeka eryo omuntu bw'ajja bw'omuperforming okuyimba ku kivulu kyo tekitegeeza nti ate olina obuyinza mu recording ye asigala yenanyini weeyo recording gy'abakoze ki gy'aba ataddemu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.